Yoseri Tibaburwa abere ku video eno ne family yonna mumpitire Salongo Gamulengejja wasanya Charles Karoli Gamulengejja abere ku video eno abalangirira abambeje basava ne banava abakise mu lukiiko lw'Emmengo n'abakyala mwenna abadde mu ntamiruka w'abakyala namwe mbeta gambere ku video eno nja kwetagako bannankyukakyuka mwenna mubere ku video eno nja kwetagako Mathasi Mpuga Nsamba omukyala Anita Amongi ndozo mukulembeze mwetaaga abereko wanabanga kwali ng'asobodde nja kwetaaga mumpitire James Birungi akulira Ssemwai njera mumpitire omukyala gwe bayita Anne Abaho njera mumpitire omukyala gwe bayita Anne Abaho ngono mutujju naye nga mu bantu yeeyisa mu bantu omukyala ono mutujju nambalagaluli lero ndese information njera mumpitire Baawe naye abeereko ku video eno njera mumpitire akulira security ne culture mu bwa Kamuswaga naye abeereko ku video eno omukulu Herbert Nsubuga naye abeereko ku video eno n'abala bonna njagalako Yoseri abeereko njalako omukulu Damulira Kristo Damulira wa crime intelligence abeereko Abel Kandi abeereko abasigadde tujja kwasaganya mpola mpola bwe nabanga mbatuuseeko kale bwe mmala okusabasaba okuyita abantu abo njagala tutandike nsooke mmala okwebaza buba buli az'amaanyi nnyo obuteebaza bannayuganda mwenna aba buli ggwanga nga muwangalya mu Uganda mwebala omulimu ogw'amaanyi ennyo ogw'okukangula ku ddoboozi n'okubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda ow'okubiri mwebale kukola omulimu ogwo abakoze obutambi obw'enjawulo mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo manyi mufunye okutiisibwatiisibwa n'okukangibwakangibwa naye kitukakatako ng'Abaganda okuba ntubanja empologoma ya Buganda kubanga waatali naffe tetuliiwo kitukakatako kale ebiboozibozi bino ebanyuma simere tuteekeddwa kubasaba tuteekeddwa omusaba kubanga kitukakatako oyo agamba tekitukakatako kiba kitegeeza nti yesse Muganda bano Abaganda bawiiki ebbiri oba Abaganda lingi naye Omuganda yennyini alina okubanga abanja Ssaabasajja Kabaka. Alright, ndowooza kansooke mpiseewo akalango kano then tutandike. Alright, gwe omuntu yenna yandigadde ogenda mu musomo guno nga guli Canada nkuwa gabuwa okontaktinge omukyalo ono Doreen Kajumba ku simu eyo omugalo Gentle Bawa akubuulire di nakyo ekyetaagisa okugenda okweyunga ku semina eno mu ggwanga lya Canada. Semina eno ba conference eno bagiyita the third annual gender based violence ng'etandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okumin'ogumu mwaka 2024 n'ekomekkerezebwa ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwa December 2024. Omulamwa gwayo bagiyita gender based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W1J5. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja tuukira omuteesiteesi akunnyonnyole naawe onyonnyoke. Omukyalo n'omuyita Doreen Kajumba omutegesi wa conference esinga okuba ez'omulembe mu ggwanga lya Canada ng'ali ku ssimu ye ey'omungalo +1 647 929 0340 kanjidde mu Luganda. Essimu ye ey'omungalo eri kasaalaba M649290340 ojja kuba omufuna bulungi nnyo then akunnyonnyole biki ebisingawo ku nsonga ezo. Alright, mwenna bannayuganda abali mu diaspora n'abali Bulaaya abali mu diaspora abali mu Africa n'abali eka njala sooka bategeeza nti ekikolwa ekyokuwamba bannayuganda abagezaako okuyisa eddoboozi lyabwe ku kutulugunya n'okutemulwa n'effugabbi ebiri mu Uganda kukyagenda mu maaso. Ebitongole ebitali mu mateeka bigenda mu maaso n'okukwata abantu. Muganda Faustine Masaba essaawa zino ekirungi twamanya nti ali mu kkomera ntegeddwa bamutransfers bamutwale Maxon Bay Elzira naye nga talina musango buvunaanwa nti bamuvunaana omusango bamuteeka ku case file nti yayokya edduuka mu bitundu by'enjeru naye ng'ate weewuunye webagambira nti yalyokya yali mu ggwanga lya Kata ng'akola mirimu gye. So embeera bwetyo bweyimiridde mu Uganda. Basobola okugamba nti watta Jesus oba watta Yesu ne bakuvunaana omusango
okakana wakusudde Israel okuvuna n'omusango okutta Yesu government ya Museveni bwete bwekola kale muganda Faustin Masaba bamukwata amutulugunya byansusso bamala bamugulako omusango okwokya edduuka yali okyeza kata gye yali alenga muvunaanira mu Uganda nti yali okyera Njeru so gye emisango gye bavunaana bannayuganda right telebusa amuganda affe bwe tukola omulimu gwe gumu ngo nakolera ku lujjuliro muganda affe Batoke naye yawambiddwa mwenna batamanyi Batoke yoyo muganda affe Batoke ono tubadde tukola omulimu gwe gumu abadde ye akolera ku lujjuliro mpozi ne ku TikTok muganda affe ono Batoke yawambiddwa tannategerekako wajali lw'ensonga nti y'omu ku bantu abadde tebeeri antama ng'ensonga ajogera nga bwefaanana so nno muganda affe Batoke yawambiddwa tetunnamanya wawaali yenna amanya amayitire asobola okutuukako ku buli muntu yena ayogera ku mutimbagano asobola omutuukako n'abanga asobola okukola ki asobola okuba nga bategeeza embula ya muganda affe ono naye nga waliwo ne baganda baffe batamanyikiddwako nga tebalina mannya nga bawambibwa buli kanaku ne batwalibwa ne batulugunyizibwa ngera omuntu akulira ebikwekooto bino ye mukulu gwe bayita Damulira akulira Crime Intelligence Unit omwami oyo awambye abantu bangi era njalo tegeeze eggwanga nti omwami ono ye ng'omuntu alina amakomera agage ngera alina n'abasibe abasukka mu 1500 oba 600 nga bo tebagenda mu kkooti zimunaana bantu ba bulijjo abateeka mu makomera ge n'abeevunaanira n'abasibirayo eri bamaze emyaka 3, 2, 5 nga tagenda nga mu kkomera luzira kitalya waye nga alina ekkomera liri eyo gy'akolera emirimu gye kwoteeka n'abaseemwayo eyo tugendayo baganda baffe bangi bakyavundira mu makomera n'abalala bavunaana emisango gy'ekifere nabo bakyavundira mu makomera kale ndowooza beebo benjagadde tusooke tuyiseewo mpozi waliwo ne muganda affe ono omwami ono abasinga obungi mumumanyi musajja neekolera gyange muganda affe ono neekolera gyange bamuyita Odoy Latif ono ye mwami abadde oba ye mwami atunga ovlo n'ekyambalo kyonna oba okyagadde ng'oyagala okutungira ovlo Latif Odoy omwami ono bamukutte si muvubuka mwami bamukutte bamugye ku kampuni waakolera yamutwala kyetutamanyi essaawa zino naye ng'okusinziira ku reliable sources badde bagamba nti banoonya ebyambalo by'ekibiina kya National Platform nga mwategedde bagenze ekamooca ne bamenya ne batwala buli kimu okuba nti bagezaako okuwamba bannayuganda bonna abagezaako okwebereramu muganda fono yobasazeeko amaka g'Amadoyi Latif agasaanyibwa mu kitundu gy'okolera ekyewattuba mu town council y'e Kasangati era naffe tusobodde okutuukako mu kifo kino era oluganda lwe aliko byatubuulidde. Twabaddewo ng'abantu 6 ku 7 naye nga kuliko n'abazze osoma okutuuka ku yabadde Mande ne batugamba tujje tugagaringe ne batutuuzaawo bamaze otutuuza ne batandika osaakinga buli wamu ne bagamba bawaayo abalimu munda mugundi mu rooms bafulumemu bamaze ne batutuuza ffenna ne rasita yennyini naye ne bamugamba ajje atuulaawo kati bamaze ndowooza omukulu yaddaze nabo zo nasomye ku gundi ku yunifoomu ye kwabaddeko erinnya lyadde Mugisha najja n'ayita rasita kati ne kujjayo n'abalala waliwo n'abalala abazze naye nga kuliko abali muleeya ng'omu ayambadde. Onannyonnyola nti abakuumaddembe bano batina okukozesa eryanyi era waliwo bye batutte. Nambuuza lwaki ontunuulira natandika reactinga yamaze n'akivaako ne batugamba tuveewo twali tutudde ne batutuuzaawo awo waliwo stairs ezo ne batugamba tutuule omu ffenna munda batandika reactinga ne batugamba singa tebazina bakomanda kyandibadde waasi kitegeera bandituyisizaamu egyo emiwaatwa batandika obbuuza omwana eyabaddewo omuntu nga bamugamba sima babatwale gye batunda enjaga ebiwe bityo ne batandika omubuuza ebyo ebyenjaga batutte ebyalaani waliwo ne packages ezimu zebaali bateeka mu binsawo ndowooza n'engoye zebagambye zebadde baza okugira nabe ne babitwaliramu. Ekimweraliikiriza nti awaka yasigaddewo yekka. Abasajja bayinza okujja engeri gye bagambye tugira tukozesa ebyambalo bya poliisi oba ne batugamba tulabika tulina n'emmundu bayinza okujja ne batega emmundu ne bakomawo
bagamba mbu basanzeewo n'emmundu banyina okwegendeza n'abantu aba bajja just Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano atubulidde ku byekuusa n'okubeera n'ebyambalo by'amagye okuva e Kasangati ewa Latif e Kamokya ne Makindye. Ez'amagye oba Army Green Uniform twazudde overall ey'amagye, twazudde engoye z'amadowadowa za uniform z'amadowadowa 2, twazudde ebyalaani ey'amasanyalaze. Mukulu Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mwazudde engoye ez'amadowadowa ne muzula n'ebyalaani ne overall. Engoye z'amadowadowa z'amagye oba overall z'amagye oba n'ebyalaani kati omutuuse okutandika n'okutya omuntu ayina just ekyalaani ekyasinga oba ekyalaani eky'amasannyalaze. Omusajja ayina ekyalaani alina empiso ne wuzi ne mujja mumukwata. Kutya nabaki okubatuusizza okuba nti mukwata abantu abambala ovulo emmyufu ovulo enzirugavu ne mulumba n'omusajja Madoyi Latif ng'alina ekyalaani empiso ne wuzi ne matiriyo w'engoye ne mugaa nti mukutte ebyambalo by'amagye. Kati mukulu kati bano tubagambe tutya? Abo tubagambe tutya bano bantu bammwe? Tubayambe tutya bano? Abo tubayambe tutya? Kati okutte Latif Madoyi ow'ekyalaani n'empiso ne wuzi. Ono wuno musuuza obwene mundu kika kindi za American type of gun. Then Alexander Kariskonov ana 7. Ono omulesa atambula. Tugenda mpola. Ragadi DJ Michael omulesa atambula. Tugenda mpola. Ono mutabani wammwe mumulesa ayina atambula. Tugenda mpola mumulesa atambula ayina wuuyo mutabani wammwe. Nono wuuno mumulesa atambula ayina. Mumulesa atambula ayina. Nono mumulesa atambula ayina ne mu ggwanga lya Canada naye nga yabyambala abirina abyambala. Tugenda mpola. Era n'oyo yennyini musuuza mumulesa atambula ayina. Kati mwe muzze kukwata omuntu ayina ekyalaani ayambadde overall gwe mukwata kubanga mumanyi nti muswala essaawa zino okuba nti muswala mu bintu by'ekisiru. Ne mutuuka okgenda mu nju y'omubaka ne mutandika okukolayo ebintu bya mbyone bagundi muswaleeko eggwanga liswala. Bino ebintu mukola bya kisiru. Tosobola genda maka ga muntu nga tolina search warrant n'oyingira otandika okupulesinga. Ladies and gentlemen, Museveni ne banne okuva mu nsiko video tennaba wantu kyali mu Kigulage balina omuze ogw'okugenda nga buli muntu gwe bayita nti bamweraliikirira ne basimba emmundu oba ne basima emmundu mu lujja ne bazipolantingamu ne bayingira mu mayumba g'abantu nga tebali ne bateekamu amasasi oba ebisusonkole oba okusinziira mbumooli ne bayiwayo amasasi ago ate olumu okubiteekayo wayitawo essaawa ntono nnyo nga bajja okkebera kumbe baba manyi kye bakozeeyo. Kati kano ka video mwakalabye nga bayingidde maka ga Honorable Nyeko Derrick. Ekivunaanya Nyeko Derrick si kwe kuba nti naye abadde ambala ovula emyufu. Nyeko Derrick bamunoonya okuba nti ye-exposinga lwe bawamba president ku kisaawe Entebbe yaba exposinga tebamusonyiwanga. Honorable Nyeko Derrick kankubuli tebakusonyiwanga kye bakola ku kisaawe be-exposinga. Tebakusonyiwanga. Mwabatalabye ka video kaakano nga bagenze maka ga Nyeko Derrick.
tetugenda kalwako kati ebintu ebyekikulanga ekyo biswaza eggwanga ne security organs kitegeeza temuli professional mu kintu kyemukola ate mukola ebintu by'ekisiru. First and foremost mwagenze ku training wing ya national platform ekamocha ne mumenya forcefully nga temwina search warrant ne mwoje bwe mwajeyo ne remember mwaze nga mwina mission which mission yabalimi okufuna kansoke mbaga meli Museveni kuno kwali mu digital era je tulimu Museveni tolooza ekinakutola kigenda kuva mu gundi kiri wala nnyo kiri kumpi nnyo ate gwe tolooza nti nupu nsiru nnyo okutuuka ku the extent nga mukyalina mentality egamba nti nupu esobola okugula emmundu n'eziteeka ekamwoca oba n'eziteeka ewakyagulanyi no n'emmundu eziyinza okuwa Museveni ziyinza n'okuba nga ziri ku state house Entebbe nga ziri ku state house Nakasero gwe nga tomanyi ng'olowooza zinoonyeza wakyagulanyi oba ewaanibwa MPN no emmundu ezinakuwamba ziri kumpi naawe banga bagenda kugisaako mundu ziri kumpi naawe tozinoonyeza wala. Don't waste your time. Eze mundu ze mwagenda gwenyini Museveni wagenda n'osimba emmundu maka g'omugenzi luumu benduumu gw'otiisa oluvannyuma lwagamba amini yamusenga tuwagwa mutta. Yes, still message gyemukozesa enkadde kati golowooza mbwe mundu zigenda kubeera Kyagulanyi agula aziyagaza ki Kyagulanyi alina obudde obugule mundu ng'aziyagaza ki. Kati tuvudde waawo njala tutandike video nga n'obudde bukyali kati kavudde kwanjula katandise saasanya video tugenda Kansulenti wasanya Carol Charles Peter Mayiga Sano ga Mulengejja atuuse ndowooza bannayuganda mwenna bwe balikola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka era mugende mu maaso. Tutandise kya video ya leero tutandise bwe tuti ngenda kusaba buli muganda yenna omunyolo omutoolo yenna n'omukiga yenna buli munnayuganda ayagala Buganda nga wazimba n'obula ploti mu Buganda. Ebiseera bisinga omusiru gyalowooleza nti ffena gye tugenda ogenda mu busiru bwaffe si gye tugenda waliwo enkodomali ezirowooza nti ffe tujja genda Emmengo tuwambe Mayiga tumugyeyo oba tumukube ku ttaka no ensi bw'ekyuka n'abantu bakyusa strategies. Gwe abalowooza tugenda sindika bagende Emmengo bakole effujjo bakuba no tetukyakuba bantu. Tuli mu information technology tuli mu .com era tukozesa information okuexpose nga bwe twagala. Kati abalina mentality egamba mbu tugenda kunoonya Mayiga mu lubiri Emmengo tugenda oba tugenda okyoli no esi system oli bwete. Ngenda kusaba buli munnayuganda yenna ali mu diaspora kasito bangu lwabweru wa boda ya Uganda ne munnayuganda asobola yenna njagala onkwatire olupapula ne kalamu ompandiikireko ebbaluwa ng'ogiweereza ewa senitawo gwali mu America oba oli Canada ogiweereza ewa senitawo. Njagala omwana wa wandiike mutabani wo omuwala nawe wandiike nawe osigala akuwandiikira ebbaluwa nga mukomplaininga kuuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala bali mu Europe oba ng'olina omwana oba olina omuzzukulu oba olina ggwe muwandiika amabaluwa nga mugaweereza area MPs bammwe family ne beevaamu ebbaluwa 5. Twagala okugenda okuziba ku lunaku olw'Emmande nga buli munnayuganda mu nsi yonna gy'ali MP mu nsi mw'oli afunye ebbaluwa eraga nti Kabaka wa Buganda yawambibwa period. Mugenda twala ebbaluwa zino mugenda ziweereza eri basenita bammwe ba MP abali mu bitundu byammwe mugenda ziweereza ku consulate ne ku embassies zonna okwetoola ensi yonna ekintu kita expose or exposure. Please fere tugenda ku singa amaanyi gaali geegalya singa embazi yeewaata oba singa tractor yeewaata gwalina omutwe ankoloza nti Abaganda bagenda Emmengo n'amajambiya sime banoonye Mayiga no ebintu byakyuka. Gwe omuntu yenna gy'oli munnayuganda nga gwe tosobola kugenda kwekalakaasa nyamba ompandiikira ebbaluwa mu lulimi lw'ensi mw'oli ogiweereze
njagala MPO oba senitawo agenda okucha ku machanga mu office ye waliwo ebbaluwa ebikumi bibiri byonna bibuuza omuntu omwo. His Majesty the Kabaka of Buganda is missing. And we suspect that Dictator Yoweri Museveni and his counterpart, Charles Peter Mayiga, are the man people who kidnapped the king. Owaandike ebbaluwa gisindike wa area MPO. Njagala tugenda tuuka ku makya ku Monday. Nga buli MP mu nsi z'oli, Senator, embassy zonna zijjudde ebbaluwa eziraga nti Kabaka yawambibwa. Period. Bwe tuvaawo, genda ku mutimbagano ga Twitter. Genda ku mutimbagano buli embassy ey'ensi mw'oli eyinako Twitter. Namwali Uganda ku Twitter gye kweziri. Muwandiike ebbaluwa. Ebbaluwa n'owandiika bigambo 27 bigambo 10 ebejja kumala okutegeera omuntu kiki kye twetaaga okukola. Mugende buli woli Namibia eyinawo embassy balina consulate. Ku Twitter Namibia Prime Minister ayinako Twitter handle. President wa Namibia ayina Twitter. Parliament ya Namibia ayina Twitter. Migration ya Namibia ayina Twitter. Munyambe mugende ku Twitter za Namibia ezensi yonna gwe ne bwokola Twitter nga yabigambo 10 byokka bimala. Nga mwe mulugunya mubanja Kabaka wa Buganda eyawambibwa atalabikako period kimala tolekana muntu mbusime mugenda kula. No please. Ngenda basaba. Gomona Uganda ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, ali European countries, ali mu Asia, ali mu Middle East, mukole ekintu kino okuwandika kintu kikulu nnyo. Okuwandika kintu kikulu nnyo ne botagenda kwekalakasa. Buli senator wa America bwanatuuka mu office nga inamu ebbaluwa 10 ziri kusemu issue omuntu y'omu yabuze owennyujazi n'abakubira owennyugo n'abakubira ne buli mwagenda gati what the hell is going on here bagenda kwebuuza kye kigenda maaso wano mu Bungereza mukole ekintu kyekimba kwebuuza ono yaani gwe bagamba amiisinga. Kale Mayiga ne Museveni mutte Kabaka ng'ensi etegedde nti mwamuwamba mujja tunyumiza mbu yafudde alaje mbwa mmwe. Mubawe ne history basoko mu obutwa ne history muteremu ne tukosa social media mukola ki omunoonya omufuna mpaka lwe baamuleeta. As simple as that. Ne botagenda kwekalakasa bagenda okukalakasa mugire mwekalakasa naye ekintu kye bayita okuwandiika. N'owandikira area MPO ne Kampala bali e Kampala wandikira British Embassy, American Embassy, Brazilian Embassy, Canadian Embassy, European Union byonna mu biwandiikire buli omu kwate ebbaluwa ne bawandika ebigambo 10 emala. Amanya g'abantu okuteeka mu gamanyi ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu kirina ne kibatadde mu kirina as simple as totegana. Ekifaananyi kya Mayiga mu kirina, ekya Museveni mu kirina, ekya Sarah Kagere mu kirina, ekya Gundi, ekya Chole mu kirina, ekya John Katende mu kirina, buli kimu mu kya addressing bulungi just buli MP mu nsi mw'oli bw'anaafuna ebbaluwa 10 ku 10 kajja kuba kaweddemu. Kajja kuba kaweddemu. Manyi nze nkozesa mutwe sikozesa maanyi. Myaka gingeenzeko sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Sikyakozesa maanyi nkozesa mutwe. Ekifaananyi kya Mayiga mu Kiina mu kibunye mu nsi gyonna ku buli senator, buli ambassador, buli member of parliament, buli wamu mu kikole. Kijja kuba kiwedde. Kuwandika ebbaluwa ebigambo 10 ebimala. Abaana amanyi olwabo mu kikole. Amanyi Oludaaki mu kikole, amanyi Olufalansa mu kikole, amanyi Oluyamani mu kikole, amanyi Olumerika mu kikole, amanyi Olumexico oluki lwonna muwandiike ebbaluwa zisaasaane muziteeke ku mitimbagano. His Majesty the Kabaka of Buganda is missing. We suspect Yoweri Museveni and his partner Mayiga, the so-called Prime Minister of Uganda, they are responsible. Period. Mu kitambuza ensi yonna ebisigadde Mukama abakwatirako. All right. Kati wasanya kawo Charles Peter Mayiga ekikugoba kikulu ate siroza nti kyambadde n'omukalabanda wadde omutega nswera ogamba oli munnamateeka yes ogamba wasoma mawulire naye gwe naawe naffe toyina njawulo naffe
lwaki otandise okulaga public nti oyina ekintu ekikugoba mu gwe kyogezaako okukweka public oyina ekikugoba waliwo ekigambo kye bayita guilty consciousness oyina kati otandise okulaka guilty consciousness mu maaso go mu mubiri go mu face yo olaga nti gukusinga waliwo ekintu ekikuliko kyogezaako nnyo okuzibikira mukulu amazima tebagazibikira first and foremost oba okusookera ddala njala sooka bategeeza nga bwe baga nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango bwe kiri mayiga nga gwaga nti oli munnamawulire omutendeka amawulire wasoma mawulire ki ge twagala okumanya ekisookera ddala buli lwokola vidiyo oba buli lwogenda n'oyita press conference n'okyusa statement ffe tuba tugeinize momentum ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka atalabika gojja n'okyusa statement nti baani ababanja Ssaabasajja Kabaka who are they ne tugamba okay ne tugamba twagala Ssaabasajja Kabaka n'ogamba ate kati abantu bakifudde political and I will fight them politically ate nga constitution ya Uganda tugamba nti cultural institutions that are not supposed to participate in politics kati gwatano kifula political tuba tufuna kye twagala tuba tukufuna ate nova onogamba nti ate eriyo abalwanyisa Buganda teri alwanyisa Buganda no wabula ekiteesa alamu mu bizimbe n'engombe mu motoka in case there is a danger you just place an alarm tiba waliyo fire no placing a fire alarm buli muntu ali mu kizimbe n'afuluma ekitekese engombe mu motoka in case there is any accident what warn someone just place engombe eyo n'abadde gogenda okukola n'akola ki n'avaawo kati mukulu jala kutegeeza twa placing engombe as simple as that bwe tuba tu placing engombe gonosigala mu kkubo kitegeeza tugenda kukoona kati tukukoona atoolekana toleekana muzeeyi kakkana sala pulesa ensonga eriti twakugambye waliwo bintu bibiri ekisooka waliwo omwami gwe bayita Ronald Muwenda Mutebi taata wa Crispian Junju Kiweewa taata wa Semakookiro taata wa Sangalyambogo taata wa Nassolo ba wa Sylvia Najjinda Luswata oyo sigwe tubanja tubanja Kabaka wa Buganda the king of Buganda fa Baganda go tubanja bwojja ku kamera n'oga nti tetulina lukusa lubanja Kabaka then you are wrong. There are two different things. Bali tetwogera ku taata wa Jjunju tetwogera ku bba wa Najjinda ku taata wa Sangalyambogo twogera Kabaka wa Buganda fege tubanja era kyovula ku mutimbagano gwonna bakugamba nti twagala Kabaka aluwa tetwagala taata wa Jjunju taata wa Sangalyambogo oyo tetumwagala tetuna kitumwagaza era kyovula nabo bwe batebamwogerako oba tebamwogeddeko tetubifaako fenga ffe Abaganda tubanja Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Muteesa fege tubanja ojulidde enjawulo eyo ate njagala kukujjukiza wagambye nti Kabaka yali mugezi nnyo bwe yalabirawo n'agamba nti abaagala aliyo abeefuna nti baagala Buganda mukulu njala kujjukiza ebirwa byerabiba Ssaabasajja Kabaka yagenda okukola ka vidiyo ako nga temunnamuwa butwa yali akirabye olw'ensonga gwe n'ab'ebitiibwa abaali balwanyisa Jebbi Walusimbi mu kaseera ako abaali balwanyisa Muliika mwetaba mu kwokya amasiro nga gwe bakulembeddemu kwekufulumya akatambi ako tekafulumya ne myaka ena emabega nedda ssebo kati gwe kookozesa kubanga omanyi ti bannayuganda tebasobola kujjukira naye nz'omu ku bannayuganda abajjukira Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera na ku nsonga za Buganda no ku social media njagala kujjukiza olidde mukulu Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera na ku nsonga zaki za Buganda njagadde okujjukiza otegeera ensonga ezo bulungi nnyo akatambi kaliwo kuwayogedde
kaakano wano wammanga kaluwa njala kuyita mu bwangu kaakano wano kano kuwayogedde omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga naye oli n'asinziira ewe ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga nze Katikkiro kabaka ow'ebweru Kamalabyonna wulira kino oli ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga omwana we bwe yeezaalira omwana owa kabaka n'abugamba Ssaabasajja kabaka antumye okubalaba gwe n'otuwa wali nowekapa noyogera ebintutu abakulu Ssaalongo Gamulengejja ekikulu kiri nti ffe bazzukulu ba Buganda abalina ensibuko entufu mu Buganda ebiseera bisinga tutwala nnyo okukaluubirizibwa okwawula wakati w'ekitakambagga oba tutwala obuzibu okwawula oba kitwanguyira okwawula wakati w'eppera n'entula era kati ffe nga ffe abamu Abaganda bamanyi tumanya nnyo omuntu ono nti yadde yatwefuutikamu ne si waffe waakabano tutya enneeyisa endowooza enkola mu kulowooza n'obutalowooza tusobola okumanya omuntu omutuufu y'ani Omuganda ndabuti onjala kutegeeza Ssaalongo Gamulengejja Wasanya Charles Karoli Peter Mayiga ensonga za Buganda ziringa za bufumbo zitya mubeera mu kisenge gye muttira omukago gwammwe omwami n'omukyala naye gye buggweranga omukago gwammwe ate abweru bagula nnyo n'okusinga gwe nnyini gulaga ate bino bibyavuddemu ensonga za Buganda tezidda mabega zidda mu maaso kyengenda okugamba ne bw'onoopalapalanya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga mission wagisayininga nti alina okufa nga talabye ku njuba ya mwaka 2025 oba nga talabye ku mazaalibwa ga myaka 7 nga bw'ayogera n'ebirungi nti tateekeddwa kudda nga mulamu bulaza bw'obanga wasayininga nti Ssaabasajja Kabaka alina okukisa omukono mu ngabo tolina gw'ogenda kulimba. It will happen. Era tukivumirira yensonga lwaki tulwana tolina bw'ogenda kiyimiriza era tolina bw'ogenda kuyimirira ku magulu gaaga amatono otegeeza Obuganda ng'ate obadde weewakana kati njala kutegeeza munnange ffe tugenda kulwana naawe olw'ensonga nti ffe Abaganda tugamba nti ayogera omu amaga lwaki amaga aba ayagala kumanya byayogedde waliwo agenda obbiwakanya oba byayogedde bya bulimba waliwo agenda omuddamu kankusomesa olwali otegere bulungi nnyo nazizi kuno mu Buganda obwaffe wedda Obuganda bwa nnono tusinzira okwogera ebigambo bino nga tusinzira ku nnono gy'otalina Mayiga toli wa nnono ab'ennono ye Ssaabasajja Kabaka n'Olulangira ne bajjajjaffe abakulu ab'ebika gwe toli wa nnono era ffe Abaganda tubuuliza mu nnono tetubuuliza Mwoyo Kasasiro wa mu administration you are just an administrator kati administrator tosobola kubuuza bantu babuuza ku nnono ennono egamba ki ennono ekugamba nti omwana wa Kabaka tateekeddwa kubuuza kwogera ku nsonga za Kabaka kikulimye okutegeera ate obutasoma bulumu okuzza ate si buli alina omutwe nti ategeera gw'ogamba nti oli munnamateekera ono amanyi amateeka omanyi wasoma amawulire abasajja abakulu balambuludde ensonga ku social media ku mawulire ku mitimbagano ne mu nkiiko za Buganda bakulambula bagamba waayi ensonga eri nti eri abavunaanyizibwa ku nsonga zino zoogerako lwaki ozoogerako ne bakugamba n'abaana tebateekeddwa kuzoogerako kaabere n'abagereka abazoogerako baluwa tobalina kubanga wabagoba ku Sande wedde bwe namala okukwambula engoye nenkulekamu akakwata omulalu watandika okunoonya abatako 7 bennayogerako n'obakubira amasimu lemu ng'essimu alijja otala kumanya kisirani nagawo kisimu baazijjako
N'otuuka n'okubuuza omumbejja omu Nabikande yaani kati gwe atamanyi Nabikande gwani kubanga tomanyi kati ffe twogerera mu nnono tetwogerera mu bya kijja bya kizungu bya mateeka ga kizungu no ekizibu ogaanyi okutegeera nti oli wakabano ennono togisobola n'obuuza nti nakubulwa yaani gw'okwira nagamba nange nakubulwa sijja mukubula kuba simutegeera kati gw'oli katikkiro ki era ekizibu ky'oyagala tukuyambe tutya gwe atategeera n'abantu b'otusindikira n'abatategeera nnono obwakabaka bufugibwa nnono kabaka atuddewo ku lwa nnono abaganda baliwo ku nnono okiwulidde mukulu kati toddamu kukwata muzindalo gwonna gwe tuyita enjogeza n'oyimirira mu Buganda waffe n'otandika okuleepukkana nga yasizza endeku mu bbaala kubanga ebbaala endeku tezenkana sayizi teziwoomya mpome ya mwenge gwe gumu mpulidde mukulu musajja mukulu toddamu okuyimirira mu Buganda wonna n'oyogera ku kigambo ekitali kya nnono ng'oleepukana nga yasizza endeku mu bbaala tokiddamu twogera ku nnono mbw ate waliwo asingoza okumenya Katikkiro omaze ebbanga ki nga tula ku Ssaabasajja Kabaka nkiddamu wagamba mukamaawo immediate boss wo James Birungi nti I've taken long without meeting His Majesty Kabaka of Buganda. I don't know what happened to that man. Yagamba byukamwe James nti ntutte ebbanga omusajja simulaba yangoba kati yakugoba omulabaddi okozesa omuvubuka oli nga ne muno takkirizibwa tateekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda kubanga era si kiweewa okitegedde tateekeddwa yo naye nsobi kati tujja kukubira mu nnono mpaka lw'onootegeera okitegedde bulungi kati olunaku lwajjo wakati w'essaawa 5:30 wakutte essimu n'okubira mukama oyo Sebiti Babulwa n'omugamba ekituufu kiri nti omusajja ali bubi ffe togamba buli wamu tujja kutuukawo njala tegeeza Abaganda oyo Wassanya yakubidde mukama oyo Yoweri Museveni essimu n'amugamba ekituufu omusajja ali bubi tukoze tutya amugamba okay tujja kulaba kati gwe olw'okuba ntomanyi tukutambulirako watuuse okuba ng'ogenda tegeka abakungu 5 ne bannamawulire 3 bagende balinnye eyinza balinnye leero ekiro oba balinnye jjo batuuke Namibia basobole okwambaza Ssaabasajja Kabaka bulungi bajje bamuggiko mu recording interview nga bamwambaza bulungi ojjo gisaasaanye ku mitimbaganeko TV olimba Baganda kuliko wa BBS kujja kubaako owabukedde kujja kubaako n'owa NTV n'abakungu 5 b'ogenda osindika osindika baaki osindika baaki ekyo nga tukivuddeko ku lunaku olwokutaano olunaku okwosa enkya place kuli mbuli maawa osazeewo okozese enkola enkadde kubanga omanyi kikulidde wano kantegeeza Abaganda n'Obuganda mu Buganda bwaffe obw'ennono Abaganda bwe basiimanga okuleeta amakula okugatona eri Ssaabasajja Kabaka era bagatoneranga Ssaabasajja Kabaka kwe kwavanga essanyu emirembe buli muntu essanyu liri mu Buganda ng'alabye ku mpologoma ya Buganda si bwe kiri Abaganda mu nnono ezaffe n'obuwango Abaganda okujja okutona oba okuleeta oluwalo oba tebaluleetera amayiga okola ensobi nnene nnyo ate weerabisiza nti kati otandise n'okuddira ssente zijja mu banka n'okozesa abasajja baba NRM abali mu magombola n'amasaza okugenda okutandika okuwa abantu ssente obbasomba mutandika okuleetanga oluwalo emmengo nga muteeka ku mawulire nti mwafunye oluwalo baluleetera nnyinimu kennyini nga waali ne bawaaba oluwalo nga nnyinimu era n'awaddeyo enkota y'ettooka abeera musanyufu nnyo ng'alina akasimayiro alinganga alabye ku Katonda ani akusimayiringira ggwe
ndete embuzi yange nenjiwayo ku luwalo nempulira nga gwempadde embuzi yange musanyukiddeko nyiza nomwongere eri mu kuyonsa sebo bino ebintu byatandise okutandika okusomba abantu bajje bule nebweya mbubaleese luwalo omaze ebbanga kinga Ssaabasajja Kabaka tatuulako mu bulanga awo kembe mu lubiri n'asiima oluwalo oba amakula mutonedde kati gwe Kabaka mu Buganda obwaffe obweddo bwennono omuntu okujja okuleeta oluwalo lwe oba amakulu gatuna Ssaabasajja Kabaka aba galeetedde Kabaka era ne Kabaka yenyira tunamutaga ati abantu bange banjagala ne batuna buliki Kabaka amaze ebbanga ki erigenda okuweza omwaka plus n'ekitundu nga talabiseeko mu luwalo lwonna abantu beweeseetingira bajje kati butyo mukoererimu ku lunaku olwokutaano olwokwosenkya oteeseteese ekibinja ky'abavubuka abavubuka 2 plus bano genda bajja ku buli gombola na buli saza oyitireko ne mu nkoba za mbogo beweeteereddewo bajje bakubugukiriza emmenga awo era batandika okuwera n'okutiisatiisa mbu abakwatako oba azanyisa Obuganda mujja musaanyaawo bano bonna ogenda bateeka ku perolo ya mitwala 5 buli mwezi okuba nti bagenda kukola kye tuyita okutandika okubugiriza okutiisatiisa abantu nti olina amaanyi waliwo ekisajja kya NRM kikolerawo mu kikuubo ekibadde nnyo mu musango gw'omuvubuka ono yawemula Kabaka ekyambala olubuge kya kati ebivubuka ekikulu ekyo bigenda okujja Mmengo mu kitegedde kivukisagala kyogera mu manya gaakyo kibadde nnyo ku musango gw'ono omuvubuka yawemula Kabaka mu kkooti nga kyambala olubugo ne kijja ne kyekalakaasa kati bagenda kuno identifying ebivubuka 200 bijje Mmengo ku lunaku lwokutaano batandika okutiisatiisa akwata Katikkiro simanya akwata ku Namulondo tugenda kukola tutya wololololo era buli awulira nga w'amaanyi ajje tumulagireko bwerere ku lwokutaano mugenda biraba kyatandise okukola kati okuteekawo obuyinja obutiisatiisa fere tugenda kulwana naawe tugambye nti kyetugenda okukola tukimanyi bulungi nnyo ku lwokutaano baleete ssente za Museveni weeziri oziteeke ng'otiisatiisa negete ensonga za Kabaka ziringa lubuto mubeera mu kisenge aba wagenda okuyita nnaku ntono nnyo ng'olubuto lutandise okuvaayo bwetyo ndyalitemalabe era kyovula nti abantu munnange endulutwazo bw'osanga ebivubuka ebyofujja ku kyalo maama oli otya munnange endulutwazo naye tolwasobola kudduukirira ebivubuka byokukyalo birina efujja ddala bya booda bwe bisanga abannakabutuzi nga beetisse kiyinza okuga waayi ekisajja kyakusooberera ede wendulutwazo naye tetwasobola kudduukirira ebivubuka ebirina effujjo kati ze ensonga za Buganda mayiga ne bwode kalekeso ensonga za Buganda zivaayo ne zijja mu ddiiro ne zituuka bwenti we nayogera naawe nti wadde Kabaka obutwa mumututte Nairobi mukukusa noga nuwa mawagali atudde ku foomu eggulama kati kyekyavaayo nakati ndi mukulwana naawe osindisa abantu bwewadde ssente okukwogera naye omala biseera kati tujja genda mpola mpola ndowooza abantu bategedde ekikulu kiri nti abakola video okubanja Ssaabasajja Kabaka kibakakatako ekyo mukikole mayiga byonna byakola amala biseera kati wano nze kennyini ndowooza kansoke nzanya akatambi k'omwami ono naye avudde n'akuba omulanga gwe kati njagala kulaba Mathias Walukaga mutabani wange weyayo Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa oyo Mathias Walukaga mutabani wange ab'empindi ffe tumuzaala oli luddawa bakuwa obwassa bakuwa wabwerere okuwa obwassa kitegeeza nti gwe omu ku balwanyi ab'ekyama balina okuvaayo Misa Kisemakula Ssaabasajja Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa Dr. Rudamani Mazongoto bakuwa ekitiibwa oli luddawa musajja mukulu Manisu gwe batawangako wadde akajiiko avudde n'ayisa obubaka abali ku mukutu guno obubaka bwakyatutumye kati essaawa eno mu bubaka obungi bwolaba
bali mu kutubuza ekibuzo kimu saha lwaki toyogera kabaka ate nze kabaka wange ab'ekitiibwa bakungu abali Mmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe ng'abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja kabaka tubasaba mutuyambe mutulage ku kabaka waffe tetwagala bifaananyi twagala mutuwe broadcast ku ssaawa 9 agenda babuuzaako ife tuli bantu balamu tumanye omuntu alwala tumanye omuntu afiirwa tumanye omuntu afuna ebizibu era naffe tukimanyi nti kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola okulwala sokola ki naye kabaka aliwo tumuwoleze kuzidduwa mwemukanya tukambasabira kabaka naye tumanyi kabaka namwe mubeere bantu nsiriza bwe tunamba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku kabaka abantu babuuza kabaka olw'ekitiibwa kyaffe kyetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya kabaka kuba ne mulimba agamba konsirike ku kitiibwa kituwa kabaka tulina okulizavinga ebigambo byetwogera nga twogera ku kitiibwa kituwa kabaka kabaka si wa luzanyozanyo nti tulina okudda abakigamba kabaka ndowooza owulidde be bantu abaagala Obuganda ku mutima gwabwe naye gwe baawa obwassa yasinga obutiitiizi buli gwe baawa ekyassa mutiitiizi kati awo tuvuddewo kati nga njagala nfundikira ensonga eyo ngende ku general information mayiga muteeka okubanga mulaba ali mu panic mode kati naye ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka buno bakanjala bugende wa maama Sylvia Naluswata n'Abagereka wa Buganda maama nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi amannya gange nze Lumbi Fred kansubire nti obaka buno bunaakusanga bukyanga enjega egwira Obuganda mbaddewo nnyo wano nga ngezaako okukumaakuma Baganda bange bato bange bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzo nga bijja ku saidiyo ne mbagamba maama muleke olw'ensonga ezaggala wannyindo okweggala era ne bakkakkana naye maama wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu naye ate tokisussa ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu mu nnono ya Buganda nze nga muzzukulu wa Buganda ndi waddemba okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulondo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango guggwera Ssaabasajja Kabaka yasalawo ekibonerezo kye bampa ngezezzaako nnyo okuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga n'ekirabika ogaanye okwessa wonyina okuba ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zinva mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala abantu bakutambulireko batandike okujjamu ekitiibwa kye badde bakuwa mbadde ngenda kukusaba bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko mu butongole mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke weesonyiwe emikolo nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno ogw'abamaama ogubadde mu Lubiri e Mmengo gwe nkomyeko okuwolereza wenziremu okulaba omukolo gwonna nga gwogutaddemu omutwe gwo ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako guno okimanya kino nkikusaba weesonyiwe emikolo wadde munono tovunaanyizibwa naye ate buli lwobeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulire gwa naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ky'obasiigira kirala nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ŋŋamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Obuganda obutakubuuza bibuuzo olwaleero ovudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi
agambye nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga basharinga obubaka bulumya abantu. Maama tewali yali asharinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi. Lwaki tonzija akabanzi? Lumbuye bwensirika n'ebigo by'essoogera. Nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukube eddagala eri musiimuula obwongo. Era akabinja akali emmenga kukulemberwa Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, Kiwalabye Male, John Katende. Mutandika okugamba nti Kabaka ayina mental illness. Oyagala kuŋŋamba project gye mwabadde oba seminar eya mental illness, oyagala kuŋŋamba nti mwabadde mugezako promoting kulaga kifaananyi ekyo tesinga mutuuka wali we mugambira nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyo oyagala okuŋŋamba tonzija akabanzi. Tonzija akabanzi tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate program ziwatandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. Waliyo butabika hospital, mental hospital balina okukola seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Nga neddubi gye mukola okusiimula Ssaabasajja Kabaka obwongo tugimanyi. Not you tonzija akabanzi. Nkulabula. Tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate. Naye ate kisaakaate kyennyini. Nze wano nze mbadde nkubirira abaana bazzukulu ba Buganda baga nti Omumbejja Ssanga lya Mbogo mu mwesonyiwe. Naye nga bwe kibanga ekisaakaate weekiri nga tekisobola kugundula ate Ssanga lya Mbogo muteeka wayina kuba tujja kwebuuza ekisaakaate kirina mugaso ki. Nkugambye tonzija akabanzi. Bwabanga Omumbejja Katalina Ssanga lya Mbogo ebintu byakola biva mu kisaakaate ekisaakaate bakiggale. Tonzija akabanzi. Bw'oba tosobola kwesonyiwa ku program saa zino zoli mu kukola. Bwabanga muwala ebintu byakola bye biri mu kisaakaate then kisaakaate bakiggale. Kuva dda nsaba abaana abantu bahandolaza bahandolinga omwana oyo oli Mumbejja Buganda kifaananyi kya Buganda bwe kiba nga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga Mumbejja kiba kitegeeza Obuganda ebuswala. Gwe osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera ng'oteekawo kisaakaate kisomesa abaana babala kibasomesa ebyo. Maama tonzija akabanzi nkugambye woddamu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbere ya Ssaabasajja Kabaka gy'ali mutugenda kusiiwuka empisa nze njo bayisimbula. Nze mbadde looyawo nga nkuprotectinga n'ebintu by'okola kirabika gulooza nti ffe tetutegeera. Nina bingi nnyo wano. Bwe kibanga ekisaakaate kisomesa byebyo nga ye message eri gye kisindika. Nze Seeguya oba kambukulekedde okwo awo tuvuddewo. Tonzija akabanzi kyenkugambye kano bakakusale bakakuterewo bakakutere ku simu yo obono kasana ku TV nene balaga nti muzukulu wa Maziga yasiwuse empisa ekyo kigambye weesonyi w'emikolo. Ku kyalo Buganda nti kasita omuntu yenna afwa teba kulima mpaka ng'omuntu aziikiddwa. Mu Buganda singa empologoma eba ekyadde waakasujju teba mukolo gwonna gukolebwa mu Buganda wabula mulimu mukolo after mukolo muzibikiriza ki akatali kabba magumba oli osula mu mulyango kiki muzibikiriza tontinkula akabanzi awo tuvuddewo eyo njimaze kati ngenze kujja ne information
General information tutandikiddewa. Katutandikire wano. Eno message njagala mugiweereze omwami gwe bayita Kasuku. Kasuku saagala nnyo kuwa budde. Nenjala kutegeeza. Bw'obanga okola emirimu gyo gy'okola, gikolenga okola okunoonyereza okutuufu. Ate ensonga ezimu bwe tozitegeera zeesonyiwe. Mbadde mbagobera wiiki ewedde nga mwogera ebigambo bitakwatagana ku mboozi z'okusaba Ssaabasajja Kabaka nga mwefuula ng'abatalina kye mumanyi naye nga temukimanyi. Nze nkimanyi Mayiga atambuza omugaati guyinza okuba gwakutuuseeko, which is okay. Naye omugaati gw'olya nga naawe okimanyi omugaati gw'olya gulimu ebirumira gwesonyiwe. Ogambye nti Abaganda bonna abeewulira Ssajja nga baagala kubanja Kabaka bagende Mmengo mu kifo ky'okwogerera ku social media. Mpozi bwe batta mukwano gwo Ismail Chuli, mukwano gwo wamubanjiza ennaku mmeka? Oba kati report ya Ismail Chuli wagifulumya? Wasobola okudibandinga report ya Ismail Chuli nga wamala 4 consecutive days nga basa Ismail Chuli nga tokoze post wadde okwogera ekigambo kyonna ku nfa ya Ismail Chuli? Wamala almost between 4 to 7 days nga tokomentinze kintu kyonna. In fact, abaana ba social media bakusimulwa nti kyaliwo tosobola mwogera kuwadde n'ekigambo n'ekimu. Kati bwe tuba tubanja ensonga za Kabaka, gwe nga walemwa n'okubanja enfa ya Ismail Chuli nga kati ripoti tefulumanga. Sirika. Ffe tugambe tetugenda kulwana nga mulowooza. Kati bakuwadde kodi mubajje Mmengo olw'okuba nti waliwo ekintu ekibagenda oteeka ku Friday. Mubajje Mmengo batulage nti baagala nnyo Kabaka mukulu. Ensonga siiba tebazikola. Gwe nkugambye bw'olowooza okukola ebintu si bwe bitubikola. Musimanya babanja Kabaka temubanjiza ku social media. Goba okola programs zo ez'okulumba buli muntu n'ogerega n'ovuma ozikolera ku ki? Kuba ku TV baakujja ku credo era okozesa social media platforms. You record no posting ku Facebook, no posting ku YouTube, no posting ku TikTok. See social media platforms? Please, genda mpola. Bw'oba tosobola kubanja Kabaka, sirika, faba sobola tubanje. Totuwa kyakola. Ogenze n'oyogera ebigambo bingi nnyo. N'omaliriza nga weekubye eggolo. Kino ky'oyogedde. Mwenna abali kuno njagala wano nga sinayogera kigambo kyonna mumbuulire His Excellency Directed President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze ebbanga ki nga tagenda ku CBS FM mugiwandiika awo time ndyoke mbawa information gye mwagala mumpandikira awo manyi naye kuno kwali wandiika awo ebbanga Kyagulanyi amaze nga tagenda ku CBS kuba saagala byogero nti gundi yayogedde bw'ati. Ate video etandise. Hajara agambye 2 years. Wamala Justin agambye 3 years. Kagua Vincent 3 years. Olisha Walumbyeru kagambye 2 years, 1 year. Nalwadda 2 years. Katika tutwale ekiri jeno nti amaze emyaka 2 nga tagenda kuki. Ku CBS FM radio y'obujjajja. Mulya bulungi nnyo. Akakwatisa agambye nti amaze 3 years. Na tukunda agambye amaze 2 years. Let us get a general figure amaze 2 years nga tagenda ku CBS. Ulira goba wadde sente bwayogera. Nagamba nti nno babuuze Katikkiro yagaana Bobi Wine okujja ku CBS. By the way, oyo nze if I was the Katikkiro, Medin Sereko would be unemployed now. Wandibadde omugobi. Would be unemployed. This one I'm telling you. The fool wouldn't have a job. Ndyogera mazima. The fool wouldn't have a job. Can Medin Sereko bring proof that the Katikkiro said don't host Bobi Wine? Now, that next weekend Bobi Wine was hosted. The next weekend? Yes. Bamuchaza ku CBS. We want Medin. Muwulidde manyize information egikwata mpola
agambye kojja omugezi n'abasajja n'abakazi ba Nuupu bwe bateeka bakwata mavumbavumba Nsereko e Bungereza mu Shene ebadde ya President Return of the Gladiator mbu Medi Nsereko bandibadde bamugoba ku radio naye ate mbu olwamala okukaza Medi Nsereko mbu Kyagulanyi bamukyaza ku CBS kankabaddiremu ndyoke mbalage uli omusajja ono n'agamba nti nno babuuze Katikkiro yagaana Bobi Wine okujja ku CBS. By the way, if I was the Katikkiro, Medi Nsereko would be unemployed now. Wandibadde omugobi. Would be unemployed. This one I'm telling you. The fool wouldn't have a job. Ndyogera mazima. The fool wouldn't have a job. Can Medi Nsereko bring proof that the Katikkiro said don't host Bobi Wine? Now, that next weekend Bobi Wine was hosted. The next weekend? Yes. Bamuchaza ku CBS. We want Medi Nsereko to tell us. Did the Katikkiro tell him that now you invite Bobi Wine? If I was the Katikkiro, the man wouldn't have a job. Bebannamole betulina mu Uganda atuula ne kabineti ne kuluye ne bakola analysis era kati ngenda nzo lwaki Kenzo yakkuba ngenda nchi lwaki Kenzo yakkuba tena video tena woza na mwezi hiyo There's sign for the room. You don't know Come down by itself. Kati manyi bantu bakwata mpola balidde emigaati egiri mu yeast atamala kati ngoyo mwami mwegendeze nye bige mwogera ku nsonga za Buganda kubanga temuzimanyi kati gwe nkumaze sigenda kuddako kola bintu byo mayinze sibwabudde kati njagala tugende ku mukyalo ono omukyala gwe bayita Anne Abaho omukyalo ono abantu mwenna njagala staff ya Nkumba University banda Uganda mwenna abali mu diaspora abali eka abali maje abali mu kiwano njagala mu mutagingire mukuru Abel Kandiho njagala mu mutagingire President Robert Kyagulanyi Center mu mutagingire yo seri neje mu sibirungi waliwo abatemu abatunula nga bali innocent nenga batemu nga bassa abaana b'abandi mu diaspora n'ewaka wennyini omu ku bo ye mukyalo gwe bayita Anne Abaho ekifaananyi kino ngenda kuddamu ekitimba olwaleero omukyalo ono currently yakwasibwa mission y'okujja Robert Kyagulanyi Center nga wazaakola mission zonna omukyalo ono Anne Abaho yasomera Kasenyi Modern Primary School in Bushenyi, Bodo Secondary, Mpigi St. Peter Secondary School, ne Nsambya A-level yasomera. Omukyalo no currently akola mbitongole byokwerinda era nga asavinga mu SFC, mu CMY, mu ISO
ne mu Crime Intelligence Unit saako ne ESO. Y'omu ku baconductinga obubinja bw'abakazi abagabo butwa mu diaspora yonna era nga y'omu ku group y'aba-assassins abali mu Kampala. Omukyalo ono during her free time akama fraging nga lecturer ku Nkumba University. Omukyalo ono during her free time akama fraging nga lecturer ku Nkumba University. Ku Faculty of Arts and Sciences. Nenga mutemu asula bitundu by'Entebbe okulira na flyover ngono tutuuka Entebbe wasulawo. Bwe namaze omwaga ku bikolo by'adde akola yagenze mu kitundu kye kyonna n'akwata abantu basukka mu nkaaga nga batebereza okuba nti bafulumiza information emukwatako olw'okuba nti yali nkinze nti mukyala mutemu. Kati mukyala ani abaho ngera kutegeeza ne bw'onodduka watu amaze ku profilinga buli kimu. Oyina abaana bana olina Naalongo abaana bonna balenzi. Olinako n'omugo bayita Joshua. Bawo naye namufunye. Bawo no commissioner wa prison. Olasiye Bawo. The commissioner wa prison ye Bawo. Oyina abaana bana omu ye Joshua oyina n'abalongo. Mukyala gwe sofa abantu nga nkaga bewakwata mu bitundu by'Entebbe ng'oteweza nti baalikinze information yo nga ne ku university buli mwaka kutunula kyamulinga essalambu eri ensinga oluvannyuma lw'okutegeera ebikwatako nti oli assassin mulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino ng'okola oli mukyala mufumbo okola commissioner wa prison naye oli side dish ya mukulu lwakyo ya Abel Kandiho era nga yakuli commanding n'okuwa amanya essaawa zino g'okozesa okuba nti osobola okukwata omuntu n'omuteeka mu kkomera ku seemwayi n'omuteekayo n'omusiba ebbanga lyonna ly'oyagala ng'okolagana ne SFC Barracks Kasenyi okolagana ne mukulu Damulira Christopher ne Godfrey Goroba okukwata abantu bonna bwe mwagala okubbako amataka bwe mwagala okuggyako ssente bwe mwagala okukola buli kimu kye mwagala. Abantu bano bakwata obayisa mu kooti eya UDC eri ku Semwa headquarters Embuya. Mukulu James Birungi ne mukulu Christopher Damulira ne mukulu Abel Kandiho njagala mumpulirize. Waliwo abantu abakwatibwa ekituufu nga ne government n'ebitongole bya government bisigo bwe temanga n'emisolo tamanyi nga abantu ba individu balina amakomera. Omukyawula alina amakomera nga bakolagana mu ne Godfrey Goroba Damulira Christopher n'Abel Kandiho ne basibira abaana b'abantu mu makomera n'abantu abalina amataka ne babatta ku mukyalo olwo. Avuga akamotoka kanuwa ka kikuubo atambula mu mundu essuka wansi w'essatu ku nnya era ng'akozesa obubinja bwa flying squad ne anti-terrorism unit okutambula ng'agenda akola mission z'okuwamba n'okutta abantu omukyalo ono. Ekisinga okwennyamiza nti omukyalo ono abantu bangi tebamumanyi naye ng'already ku record yakaviirako abaana abawera 25 ab'enkyukakyuka n'abantu bennyini aba bulijjo be babbako ebintu byabwe okufa. Ono omukyala gwe bayita Anne Abaho yeeyita Doctor of Security kubanga ebintu byeyasome by'ekifere ng'akola emirimu gye. Kati mu bintu bagenda okukola essaawa zino ku muntu gwe bakolaganye naye okwagala okutta President of Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kuli omusajja gwe bayita Herbert Nsubuga. Ono ng'avuga kalaavu 4 ng'ono alina ekifo ekinene mu Bwakabaka bwa Kyabazinga era naye ng'ali mu security details. Bano batadde office e Makindye maka si Kyabazinga amaka ga ono musajja Kabaka we coach Kamuswaga. Bapangisiza amaka ga Kamuswaga gye bagenda okukolera emirimu gy'okutrackinga ne Kamokya bataddewo dda office egezaako ku tracking Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa omwami ono nga bakozesa omwami oyo omukka group ako akagenda kubakakola omulimu ogwo
ngabadde bagambye nti balina mission wakati w'abasirikale abasirikale ba Mayiga abasirikale ba Kamuswaga kati ono yalidinga abasirikale ba Kamuswaga yoyo mwami yoyo Habati Nsubuga kati bakoze da office Makindye balina office Kamocha ne magere banonya nyumba bagenda okupangisa okutandika okutrainga Robert Kyagulanyi Center bamujjewo kano ke kamotoka kavuga kano kalavu kavuga okatambuliramu abakolagano mu kyawono ani abaho okwagala okutta President Robert Kyagulanyi Center kati fere tugenda kulwana nawe twamaze dok profiling abaana bo tu obategedde abaana bo ina bana kulika balongo babiri wawuno gwesingo ko gamuyita Joshua tumaze okuwandikira embassy zonna okuwandikira ebitongole bisinga obungi okubategeeza nti kirikiyo amanya genjogedde gonna mukolagana nabo okutta abantu n'okuwamba abantu mukulu James Birungi obadde ku ssemu ebo kyanga bakulonda njala kubuuza wali otutteyo obudde okugenda okukola kye tuyita cross monitoring okwetola okwetoloola CMI yonna okuva ku bloke esooka okutuuka ku bloke esembayo bikolo bikyo bikolwa mu CMI eyo era wali otutteko ekiseera okugenda okunoonya buli musibaali y'obuuze fayiro ye bwefaanana era wati otutteko obudde n'ogenda ewaddamulira gyayine komera okumanya abantu bonna bebataddeyo bafayiro zaabwe zifaana zitya damulira alina abantu bamaze mu komera ali emyaka 3 emyaka 6 emyaka 4 damulira alina abantu basse nga tabanyikiddwako mayitire naye bwotyo James Birungi otuula ku CMI ne baleeta abantu nga tebaliko fayiro ne basiba emyaka 2 ku 3 nga tebalabe ku musana ne bafiirwa abantu baabwe ne batta abantu baabwe nga bana abantu bakola ebikolo biro nga bavumisa amanya g'ebitongole biro naye nga ate babikola nga ba individual omukyalo ono kwali ana baho ng'ojjeko kuba nti assassin alina emirimu ejje gyakola egiri private gyegye gy'okuwamba abantu simanyi ttaka liremye simanyi wali omugagga alina kintu twagala mukwata kino emisango egyo bakutta njala kubuuza Birungi James Birungi wali ofuddeyo okukebera CMI buloko ku buloko buli office ku office n'obuuza abantu ababika bali ku CMI embuya era buli omuntu olaba fayiro luno genda ogende ku wansi mu Mwanda Ground otandika okubuuza buli musibaaliyo bakuleta ano banga ki waza musango ki ngenda kugamba 70% ku baana abaliyo bonna n'abakazi n'abasajja tekuli agina fayiro manyeno video Museveni agiraba embassy ya America egirabe ya Bungereza egirabe yonne kunako baliko bali James Birungi gwa okulira bitongole bino by'okwerinda genda ewa Christopher Damulira ku crime intelligence unit jalina aide komera lirimu abantu abasukka mu 6 ku 7 bonna basinga obungi tebalina fayiro kuliko abamataka kuliko bagalako ensimbi kuliko bakutte aida disordere kuliko bebakutte ab'ebyobufuzi nga bakoleze baba blackmailinze omukyalo gwemba gamba ono yomuku kabinja akajja mayumba g'abantu ne bajjamu bumooli ne basula amasasi ne magazini mu compound ne bajja immediate ne bayinvading nga bakoze ekyo ewanyeko Derek yono mukyala oyo ani abaho kati ya trollinga president omutta nga bakolagana oli omwami gwembalaze Nsubuga nga bakolagana Christopher Damulira Godfrey Goloba ne CIM boss bebakola emirimu egyo n'ebiseera by'eddembe osanga omukazi alina emirembe kumbe mafia mutemu ku Nkuba University kwakola si mutemu mulwadde kati wakutta abantu mbusimanyi bakuwaddeyo bakozeko information nabo nakugabulwa omutujja balabisa okubalabisa mpaka bwemujja okutegeera kati basiviliani bono bwakutte n'obasiba mbukubanga otidde nnyo bakuwaddeko information mukulu olimba United Disciplinary Court gye mulina gye mukozesa embuya UDC United Disciplinary Court eteekeddwa kubeera mba amagye so si ba civilian musajja tumukutte mujjeko ettaka lye mumututte mu UDC ene court ya amagye disciplining abamagye abakoze ebikolobero ne mukola bufayiro bw'ekisino muteeka kuba ne mbateeka embuya ne bavundira eyo ne batalya mmere abamu ne mbasiyaga abawala ne mbateeka kamulali mu bitundu ebyekyama ne mbasiba amabeere
aberwanyeko ne mbakuba amasasi ne mbatta mukazi gwe oli mutemu nnyo. Ekirungi famiro twagitegedde, oyina abaana bana, abalongo babiri n'omulenzi omu gw'osinga okwagala bamuyita Joshua, oyo twamutegerera tumanyi gye basomera na buli kimu tukimanye. Ne mu kyalo kyammwe e Kabale tumanyiyo buli kimu kimukola tukimanyi, buli kimu tumaze okitegeeza eggwanga. Kati mugende maaso nga mukwata abaana b'abandi nga mubatulugunya ng'eggwanga lisirise kuba temwagala boogerako ne tujja boogerako mpaka. Tiimu eyagala okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye ekulirwa mu kyalo oyo, then egenda kuyambibwako omumego bagambye Herbert Nsubuga, ono nga private secretary wa Kamuswaga, n'omwami wamuyita Kazunguruguta, ono Major ng'akola ku kitenge kya CMI. Bagenda kuba operatingira Makinje, bapangisiza n'ennyumba e Kamoocha, wepo kati banoonya kupangisa office musaidize Magere president wasula babenga bagenda kuba traininga president mu ngeri yonna esoboka. Bano bagenda kubanga bakozesa buli nsonga yonna esoboka okuba nti bakola ensonga ezo. Kati njala mumpandikire essimu z'ono mukulu gwe bayita Herbert Nsubuga, alina Airtel ne MTN. Mukubira essimu ne yajja kwewoonya. Essimu za Nsubuga ziri 0702, eyo Airtel 0702, muziwandike 0702 37 69 56. Eyo Airtel mujiwandike mbawe ya MTN 0702 37 69 56. Muziwandike eyo Airtel. MTN eri 0773 MTN 0773 34 02 20. eyo MTN. Mwandike MTN 0773 34 02 20. eyo MTN. MTN mujimaze kumanjala kuyita mbwangu. Ya MTN yo bajiwandise. Kati ezo zinamba zani zoyo omwami agenda okuba nti ali mu operation egenda okutrainga president okumutuusaako obulabe. Then linda kukatono enamba zono mukyala eza Anne Abaho, linda ko wano namba za Anne Abaho, a minute please, kubana linda zibo waluli ne maite mukyazijjukira n'ekifaananyi kye mukitambuze okwetoola ensi yonna mpaka lwanategeera nti ensi emutegedde. Nkumba University mulina omutemu gwe mulowooza nti lekikyala asomesa naye ng'ate mutemu wa bbaluwa. Kamala obbawo ennamba ya Anne Abaho nali nagibawadda. Ennamba za Anne Abaho oyo mukyalo omutemu eri 0774 58 3589. eyo ya MTN 0774 58 35 89. eyo MTN. Endala 0700 93 3689. zezo mukyalo oyo Anne Abaho. Ezabbawe ngenda zinoonya kubanga bakola emirimu gyegimu, wadde ng'olyaga nti ali mu prison commissioner nenga bakola emirimu gyegimu, bonna babeera muli kubuzaabuza abantu nga bakola emirimu gy'okutta abantu. Kati ennamba ya Major Kazunguruguta oba kaki yana bana abasajja balina amannya Kazuguta, Major Kazuguta yino 0754 16 27 49. oyo Major Kazuguta y'omu ku bali mu mission y'okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbamenyedde amannya asatu. Ono Herbert Nsubuga ennamba ze nzibawadde. Anne Abaho mbawadde ennamba ze. Major Kazuguta mbawadde ennamba ye 0754 16 24 49. yiyo muzikube mpaka kuwulira nga batulya n'ebigere kwatuka oyo gutemwana mu Uganda awo tuvuddewo.
mbabulidde emirimu gy'omukyala gyakola mu budde obw'eddembe yeefula nti musomesa ku Nkumba University nimbabulira ne faculty mwali buli kimu kyakola mubitegedde bulungi nnyo kati njagala ddemu amanyiira abantu kuba tumaze okuprofilinga ebitongole ebisigadde bina mu nsi tubawadde details zo ebifaananyi byo n'ennamba ze z'essimu olabe kuba wabadde ku university nga olya webwala ng'akawa akabbi abantu bottagooza bomusete gukulumirira abaana b'abantu enkaga lwakutte mu bitundu w'osula olw'okuba nti wadde bakuwaddeko information tebalina musaayi abantu bewakatago mukazi gwe nga weefuula innocent tebalina musaayi omuli ba government officials omuli bannaddiini omuli ba innocent ugandans abadde eka ate ne bamale badde mu america ne babamu mu bungereza ne bafa nga muloza tetumanyi mujja kiwulira mukyalo oyo yoona ekifaananyi njala kibaddiza ngenda kubaddiza ebifaananyi byabwe oyo ani abaho nga kasimayiro wookalaba mutemuzibu ono ebbaawe Gideon Abaho commissioner wa prison naye omulaba then ono ye Herbert Nsubuga oyo personal secretary, private secretary wa Kamuswaga. Offices za mwolde mwaza locating ze dai zigina kubira operational offices mugenda okukolera mu okutrainga Robert Kyagulanyi Center mu okwagala mujjawo. Kati mulyoka mutegeere nti ensi emanyi buli kimu ekigenda maaso. Kati awondowooza njagala tuveewo tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Alright. Omukyala Mama Sadolini Nalongo Sologeti Nabatulege Anita Amongi. How are you? Hope you are doing fine. Fayo yuwulira. Kati umayi bagamba okalya kadda kantegeeze gwanga. Watogerere sawa zino Nalongo Sologeti ndoza kansoke mbazanyire ka video kano. Omukyalo no bwe yakyoboledde amyuka atone jeno w'eggwanga n'amulagira sit down. Kati ono bw'afuuka president omukyala yajolonze amyuka atone jeno n'amuvulunga bw'ati mbu yamukolako lipooti wa president wulira nyendako. Thank you, General Speaker. I do understand the mood, and I also understand the mood with which we passed this law. So when someone expresses disappointment that I wrote to the President, I think I understand their disappointment. My role is to advise the President. That you wrote to the President and you wrote to the Speaker. My role is to advise the President. Cast agree that you wrote to the President and you wrote to the Speaker. May I speak? Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafusi, there is one Speaker in this House. And you'll never come and disrespect the Speaker. You cannot report this House and say, we made a mistake, we forced you. And from today onwards, you will not come to this House and defend any bill. You will not do it under my leadership. Next item.
Kati mama Anita Amongi n'abatulege mchala Sandolini n'alongo Surrogate. Yengeri gye wayisizaamu amaaso amyuka Attorney General. Nti era tateekeddwa kudda mu Parliament omulundi gwonna nga gw'okyali Speaker. Era mbu gw'osinga amaanyi. Kati bw'abanga Attorney General tasobola kujja mu Parliament kukola submission ku bills ze muyisa, olowooza gw'oli above the law oba olowooza Parliament eri above the law? Mu Uganda temuli muntu yenna kitongole kiri above the law. Madam Anita Amongi, nobody in the country called Uganda is above the law, including you and including the Parliament. Nobody is above the law. If the Deputy Attorney General asks a question, you have to give the answer. Kubanga you're a public servant, ekikozesa amateeka kuddibwamu gonogamba sit mama. Amanyi ng'olina mangi mu nnaku entono z'osigazizza Anita Amongi. Amanyi ng'olina mangi mu nnaku entono no person in the country is above the law. Kabeereyo seeri ayina protection ng'atudde mu refugee camp y'Entebbe neye Nakasero. The moment giwunya abatali above the law. Kati gwe already wabba amabaati. Oyina ebyobugagga byatasobola kunnyonnyola. Ate gw'ogamba Attorney General yandibadde akuwolereza deputy ate omutwalaganya mbutateekeddwa okugera mu Parliament y'omugwe. Gw'olowooza otegera lunaku ki? Kale kavudde kwanjula kakatandike. Bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Scandal after scandal. Gw'atiisatiisa n'okubira kakwanza essimu. Don't talk about me. I'm with the speaker. Why do you put blackmail on me? Ye yakugamba okwata esserezo mu musolo zibbe. N'ogamba Jim Spire. Why are you talking about me? Who the hell are you go batayogera ko bajja kwogera kubanga you a thief. You a mother of corruption in Uganda. Kanjala kutegeeza nnyabo. Kyangu nnyo omuntu okujja mu kyalo n'okujja mu ekyalo si kyangu. Tulina ba corrupt officials mu UPDF, mu government, ba politician, but some of them are very clever. How? Omubbi nga tayasama. Omubbi nga talaga bya bugagga bye. Bali mu Uganda bangi. Nga babbi. Nga tosobola kumanya kya bugagga gye giri. Babangi. Gola bekenju ya Museveni oba ya makaga Janet Kigagano ku social media oba ku TV wala bakamaka Janet oba ala bekenju ya Salimu Sale. Nkubuuza negwe nogenda nozimba 5-star hotel nga nyumba noleta Museveni noleta Muhoozi agigule Nogula amasomero agajjanja amasomero agasomesa abasawo gali ku international level noyita Museveni agagule no batola ku farm zo no balago inente no vow no kola birthday ya husband wo mubbi munno Magogo no mugulira Range Rover empya ezakava mu factory no ziti spraying ku gundi ku Parliament. Gwoloza busiru bwangeri kimunnange. Gwoloza abantu bategera tebalaba. Kubanga olimu ekyalo wava mu kyalo Bukedya no ekyalo ky'Ebukedya kyakusigalamu. Gwali osinga Kadaga amagezi n'okutegeera. Kadaga leo mwenga akoze ka birthday ku Parliament. Yayambalanga bigoyo bibiri tatege. Gwosinga Nabbanja kale Nabbanja. Prime Minister Nabbanja gwe muyita Fula gwe muyita Zolo tasobola kulaga nyumba wasula. Tasobola kulaga kintu kye kyonna oyo musafiri. Era mbe basaddeko sanction etali mu kubata tebala bintu bye biri. Tulina omubbi omukulu mu Uganda mbita Museveni. Yakugamba afuna million 3 nenga zaafuna. Tulina omubbi omulomita Salimu Sale toli mula ku social media de ku TV nga yogera kombo ndi mugagga muba kulaze mwavu ayine motoka yino. Tasobola. Negwe mubbi gwalekana
gwalaga amaanyi gwabere kololo gwakola buli kimu gwagula engoye za milioni 8 buli lugoye gwagenda mu Bungereza kati ekizibu kye wakola nakino kanti kunyondola wakole ngabe nti okuva bukedde ya kyali kyangu niyo okuvaamu olukedde ya si kyangu Anita Amongi okuva bukedde ya kyali kyangu niyo okuvaamu olukedde ya si kyangu lwaki wave Uganda n'ogenda Bungereza n'ogula ennyumba n'osirika n'okola ensobi n'ogenda mu dduuka erigulwamu abalangira n'abambejja okwetola ensi yonna nga temugulibwanga buli muntu wa wansi ente batera muguza nga mugulwa balangira n'abambejja n'ojja kubanga nze Anita Amongi n'olagira engoye n'ogula engoye n'abali maduka ne basirika ne baga what the hell is going on nga buli lugoye ekitono nnyo lwa pound ekitono nnyo 1819 era okusinzira ku investigation zebakola bagenda okunoonyereza okubuuza nti ani ono bagenda ogenda ku social media okulaba history wo yonna gwogabala enjirova ku parliament gwoyina 5-star hotel gwoyina amasomero baga ono speaker storage awava obuzibu bwo kubanga akataala kakwakira Anita Amongi limu akataala kati obubbi n'excitement urban excitement yekuleetedde obuzibu gwe n'okwata Range Rover empya n'ogiwa mu bbi munno Magogo nga birthday gift emmotoka abukadde almost 680 n'ogiwa mu birthday gift. Yes, buli member parliament yakusanyukira government balina smiles naye baga kyekyo amaani ninga bali bakusunga netuwamanya kati mama wagobye commission wagobye deputy attorney general ozoganya Jore Ssenyonyi gwolimba Kibalama toyagala nufu bamendike constitution yaabwe erufu commission ya approving gwali ningo osigaza time ntono nnyo mu office eyo. First and foremost nze sijja kubeera surprised abakujja kuba speaker kekisooka sijja kubeera surprised nnyo nga ayagala kivune nga bw'oyagala nkugambye sijja kubeera surprised nga bakujja kuba speaker oba sijja kubeera surprised nga ku video jafuna ko kimu very soon kati wotogera ne sawa zino kambolya public n'ensi netegere watandise okukyusa properties zo ng'ozizza mmanya g'abantu amalala kubanga balagidde Olive Namisango Betty Kamya okutandika okunoonyerezaako kantegeeze ebitongole by'okwenda mu nsi yonna ne gavumenti ya Bungereza omukyalo oyo 70% of her properties atandise zitransferinga ng'azizza mmanya g'abantu abalala ng'aga nti sizize yazitunze oba yazejjeeko oba bali babadde bannyinizo abadde abayambako just kuzimanaginga ng'omuntu ali mu high office. 70% of your properties was transferred in the abantu abalala bazimanaging. Goloza tesobola kutegeera. Woza tesobola kutegeera. Kubanga toyagala bakuvunaane. Kati njala kubuuza. Walaga amakago 5-star galinga White House ya America. Nolaga amasomero. Nolaga ente ezo. Kati omukyalo ono genda ofukamira ku bintu bino wammanga. Yali ategedde. Kambalagika video kano. Mwaka labanga alibokedde nga afukamira Museveni. Yamanya nti essaawa yonna gigenda kuwunya. Naye ng'omuntu alina okumubeererawo yeyo seriti bahabulwa. Kaluwa. Kano. Naye ng'ekizibu kyalina nga baga nti olukedya lwamulemeramu. Yalowooza nti she's part of Museveni's family. Kati kansooke nkubulira ekintu kimu Anita Amongi n'abalamu nakye mutamanyi. However much Museveni akaddiye. Museveni mpologoma ankadde ekwatira ku luzzi. Lwaki? Politics we gwazanye ebbanga lyonna. Abantu balina bw'abakwata bulungi n'abanyweza n'abateka.
nga tosobola mwogerako kigambo kyonna kankuweko ekyokulabirako okuva mu 1996 zaawa abantu ba minisita ne babba ne basirika amu ne bagenda ne basirikira eyo ng'abalongoose kawe babidandisali ba specials awandira kazi babbeze ebidiba n'azimba mu wali hostel z'ebizibu waliodeko wandira nga aluba Museveni babidandisali nga aluba Museveni kubanga yabamanya bonna babbi n'abasiriikirira kati mmwe mwenna Museveni abaleka ne mubba kati nga kyabagaza kiri kimu tawe mwegenda tuuka nga mulina omukolera data games by all means he doesn't care kubanga mutazikole mujja ku ending up nga mugudde mu mbize kati wamanya kubanga Museveni ye omuntu atali wa family ye aina wabakwatira mu nabakale mubba bomala okubaga nti wabye no problem nga ye ekintu kyonna kyayagala omukolere nga gamba Anita soko je kati njagala okuyisa biru eno naye netagaba MP bonna babenga tewali akiwakanya oba kino na kino kati nga by all means you have to act according to his orders olwokuba nti akumanya oli mubbi mwenna kati Lugolo yandibadde mukwate nga ali mukomera kati yagenda osoma budget y'eggwanga Nabbanja yandibadde ali mukomera neye prime minister kubanga amuzanyira emizanyo gye abasajja batali babe abasajja nga Teddy Sezikye ali mugeye na katonda bamucha n'omuliro yakwako ne mujasiya Teddy Sezikye ababasereza Global Fund naye olwokuba nti Janet mukazi we yamujja ebikiwojjolo talina kyasobola mukola Mike Mukula olwokuba muzanyira emizanyo gye mu Eastern ate nga yaliko leader Mike Mukula oyo n'amuteekaawo kati abasigadde bonna abatali musaako batasobola kozesa yesala basale kati nammwe bwati wabakola nga temukimanyi akuleka nobba n'akunirira mu koona n'akukozesa kyayagala kati Anita Amongi wakuba mavingo ga Museveni simanyiyo kaakano sigenda biyogerera kaako I know you don't believe in kneeling, but I am thanking you. I'm kneeling for you. And I want to tell you, you are the only person who is there for me. You are the only person who knows me as an asset. Wakantu akabira ku radio Uganda baba akogeranga batya mu lulimi lwa Anita Amongi ne kansesanga kabira ku radio Uganda kajukira oba teso kele ijja kole simebiki nenga kansesanga mu lulimi lwa kali bwe mpuli ono babyogera kanzijukiza kale kada kabira ku radio ko kati Anita Amongi kati mama gakubugumye Sebo gwe asset ya maitoli asset ki habakaita teso kele kathewuna ne kathole ko ine myaka mingi osinga bakaita teso kele kati bwabira ku radio Uganda nga bunsisa kati ono yalohoza yo mukufa bile bajja kukuba emigo muli babbi kati omukyalo ono yali mbaga wadde mpuga mapuga Chati eno jemulaba ye team eri mu opposition yagala okusula Nuupu eyo ye chat eyagala okusula Nuupu kansoke soma manya gemanyimu Museveni's team destroying Nuupu over opposition kuliko yo serike nyini waggulu kuliko Nalongo Sorogeta Anita Amongi kuliko Abedi Bwanika azinika pale kuliko Mpogale Mapuga Masayasi kuliko Joyce Bagabe Manga kuliko Segona Nayudadi kuliko ono nanga kabando ono ngasire bankabanda ono kabanda ono kuliko chairman wa C5 wa Kiso Matia Ngabanika kuliko obona nyobono ali amfane ba Ethel na Rima kuliko bano nani obona si wakayimono kuliko ono mukyala we Masako oyo amanyage sigategeera
kuliko nakana akasajja kuliko obusajja bwesitegera then kuliko ono Dr. Kagabo kansoke nyimizimwa wakatu Kagabo bangali mu ddwaliro baliri ka sort of Kawaala oyire eddwaliro liri Kawaala bangaye babadi kano bakubba emigo bakutte walongosa omukazi n'afa ate n'omala n'osaba ngala omugenzi milioni 2 okutwala bade bali kumyeko omuliro tosobola gasanga kubukedde tosobola gasanga ku TV Kagabo yalongosa omukazi mu kalwaliro ko bakali Kawaala simayi sort of Kawaala ludda osaidizeeyo n'alongosa omukazi era odde bikiba yali azadde mukazi n'afa bali ne bajja okukima omulaba sa milioni simanyi 2 n'ekitundu batwala Kagabo nga nabo gisimu funzi nandawo yandoza ko teyajambala Kagabo kwali kuliko Semujunganda kuliko no musajja lawyer wa Jema ani kuliko lawyer wa Jema onani lawyer wa Jema yani lawyer wa Jema yani lawyer wa Jema yani ono musajja wa Jema ono then kuliko ono musajja w'entebe mbwate kamwa njaka batimbira nabanvudde wano mukategere bulungi kati mugenda kumanya nti lwaki ebinyonyi by'ebbali limu bibuuka byonna basaalirwa webala nnyo omukyala Maria Mirembe basaalirwa kati ennaku z'omwezi 21 za wiiki ejja Mpuuga de Mapuuga abadde yalangirira nti agenda kubali balangirira ekibiina kye bagenda kironkinga nga lumu era nga basasuddeko ne bapulogers bo nekireka bakyusizaamu kati bakyusizaamu akabadi njagala nkusomere invitation letter gye baakoze yiyo invitation letter gye baakoze kanji basomere soma bwete ate kisinga okwewuunyisa munnanga akyeyita wa kitiibwa etandika bwete ow'ekitiibwa de Mapuuga Mathias Nsamba ate munnanga akyeyita commissioner wulira ow'ekitiibwa de Mapuuga Mathias Nsamba commissioner wa parliament era MP wa Nnyendo Mukungwe Masaka City ayita n'essanyu lingi okumwegattako ku mukolo gw'okwebaza Katonda olw'obulamu n'obuweereza eri eggwanga omukolo guno gujja kubeerawo nga June Friday naku z'omwezi 21 omwaka 2024 awo ku Sports Arena ekitovu emikolo gitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 4 enkya omugenyi omukulu yewasaanya Karoli Salonga Mulengejja Peter Mayiga Mr. Araje owa Buganda tusanyuka nnyo okutwegattako mu kwebaza kuno abakwatibwako ensonga eno kuliko Abedi Bwanika Chairperson Organizing Committee simusijja gisoma kuliko owekitiibwa Michael nako musana naye simuseetagisa gisoma banga tengasa kati birds of the same feather flocks together ebinyonyi bifaanaganya amabala oba ebiwawaatiro bye bimu bibuukira mu bbala lyerimu mutegedde abateesiteesi abagenyi abakulu kyekigenda okuddako ekinaddako munaakiwulira mutegedde bulungi kati okwebaza nga wabba milioni 5 okwebaza okuswaza Obuganda okwebaza ki kati mukulu njala tugende empola njala bategeeza tebakulya ssente ebbaluwa yafuluma ng'egamba nti bawandiikira Kaliisoliiso okunoonyereza ko de Mapuuga yali ntuufu bayagala kutiisa ggwanga olw'ensonga nti bayagala baga nti ebbaluwa yali origino Museveni kennyini yagiwandiika n'agisayininga kati okumanya bano abasajja kawo mentality ate w'amaanyi nnyo to the extent
Eyakola ebbaluwa mbu ate ejjawo ebbaluwa yasooka Museveni gye yawandiika mbu ate mbu eri fake. Ate ebbaluwa gye bawandiika okujjawo eri yonnyini yali fake. Teriko stamp, teriko mukono. Kiro kitwala omunaku. Ebbaluwa gye bawandiika mbu eyafulumye bababuulire emiliyoni 107 gye zaava. Ate gye bagamba mbu ejjawo eri origin yennyini yali fake. Lozo kitegedde bulungi nnyo. Kati ensonga lwaki abantu bangi babuzibwa mu nsonga zino kansooke mbabuulire. Abantu mugamba bino biri biti lwaki kabaka yagoba dda Mayiga. Museveni n'amulemezaawo ne muganda we Salimu Sale. Kati bwe mba mwagala okutegeeza lwaki abantu Museveni bakolaga n'abalemezaawo. Mukulu Francis Zake Butebi bwe bamugoba ku bwa commissioner musajja wattu amukasukira n'obugatto bwe bweru n'afuluma n'agenda. Mpuuga ne Mapuuga olw'okuba mukozi wa Museveni bamugamba ave ku bwa commissioner yagamba ntai sivaamu sigenda kuvaamu. Era maama Lususu Museveni amulagira tageza n'avaamu era naye akiyita commissioner. Kati obuuza lwaki Mayiga akyali Mengo lwaki nono commissioner akyali mu commission. Andi mwebuzaabuza amagezi nkubuuziza buli akolaga ne Museveni tebasobola mujja mu office. Kabaka yagoba dda newe yali agenda ofuluma Olusembe yaleka amugobye. Salimu Sale ne Museveni aga atajja kuvaawo awo. Kati na kino badde temukimanyi. Kabaka Museveni yamugamba if all goes as I wish, Mayiga will not get out of Mengo unless you'll die or you'll go back to exile. Kino badde sikibagamba nga badde nkisirikidde. Museveni yagamba Kabaka Mayiga okuva Mengo lwaki yofa obodde mu exile. Yes, olwaki tubuuza Kabaka ali luddawa? Buli mwakoze eki? Toteekera mubuuza. Kubanga tebamanyi. Kubanga tebakola ki? Kubanga tebamanyi bukodyo bw'abantu bantu. Kati njala nkuzannyira akatambi kano ka mukulu ono mukawulire bulungi nnyo. Mutegeere lwaki tubanja Ssaabasajja Kabaka. N'ebyaffe mugenda biwulire mu ddakiika ntono nnyo. Out of the country on treatment and good continue. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Bwe bawangangusa Kabaka Mwanga tawe jajawe gye bamutwala Zanzibar ery'Seychelles tebamutwala mu kkomera nga Luzira. Yali mu mansion nyumba nayo nga nnene eringa ya Lubiri. Era abantu bwe bagamba nga twagala kulaba nga bagamba ala muntu tugire mugende mulabe. Era abantu bagenda nga ne balaba ku Mwanga ng'ali mu buwambe naye bamuttirayo. Kabalega naye bwe bamugja e Bunyoro Kenya gye yali teyali mu kkomera era naye bamuwa mansioni n'azaalirayo n'abaana naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka era Kabalega bamutta. Kakati abantu bwe bakugamba Kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo toteeka bitaafu mu kyenyi tolina musanga eri bantu Kabaka bwe yakwasa kulembera. Ndowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi. Abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooyawooya kirala ki buba bwana buto. Tugamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti kati bw'osange endebe y'omuntu ng'etudde ku TV eyogera ebigere bitakwatagana ogisaasira. Eddenge mulimanyi
bw'osanga eddenge ly'omuntu nga litudde ku TV oba ku social media nga lyogera temuteekedda kubuuza kabaka eryo liba ddenge mukitegedde bulungi eriba ddenge kati saagala bamalira budde obufunze vidiyo ewedde buli omu adde gy'apangisa ne mu maka ge gye yazimba n'abali ku mulimu dde ku mulimu mukama bankumi tujja kusinkana ku Lwokutaano mu open roof discussion nga weyogera ebigambo byo tusabire nnyo muganda ffe Batoke muganda ffe Masaba Faustini n'abantu bonna abawambiddwa batamanyikiddwa n'abamanyikiddwa nga bwe nabagamba nti bagenda tutwala mu kooti essaawa n'omusango genda mu kooti naye twebereremu nga bwe tusagira Ssaabasajja Kabaka na buli kimu nze ogwange ng'okoze temummanja buli kimu nkibagambye musabire nnyo pulezidenti kubanga mujja tegera lwaki Museveni akozesa nnyo abaganda abalinga amalenge kati fe abatali malenge y'ensonga lwaki batulwanyisa kati bw'osanga eddenge nga liri ku social media oba ku TV lyogera ensonga mbu simanyi lwaki tubuuza Ssaabasajja Kabaka ebyafaayo tubirina ano byogera naffe tubyogedde bw'osanga oli tasobola kumanya nnono tubuuliza mu nnono mugambe mukulu ffe tuli bannono olwokuba tebamanyi nnono ate gongo yagala okumanya wakabano mutufumuzize muno tajja gitegeera tasobola kutegeera nnono bane mukoma bakuume musule bulungi video ewedde tujja kusinkana ku Lwokutaano mu video eneeba ya open roof mukama bankome